GTV for unity and development. Abayi, omanyi maze emyaka kumpi ananga nsiga langi. Naye nga langi ya Global gye nkyasinze okwesiga. Ekisooka ekirungi, buli musiiza akimanyi nti undercoat wa Global gwe tutandisa. Kati awo oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi, olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne silk vinyl ng'asiiga munda. Ate bwe kituuka ku siiringi ne nkozesa Global Matte. Yo wabweru nkozesa Global Weathercoat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma. Era ennyumba yo tesobola kuyubukayubuka. Ng'omugagga akikonamu anti entemagana okukira mukene. Awo omugagga wantwalira ku sayiti ya mugagga munne, ne mugagga munne n'antwala ewa mugagga munne. Kati ono mugagga munnaabwe gye yanzija okukola akalango ng'alaba kiri ku buzuuli. Global Paint, a reliable product. GTV for unity and development. Alright, mbaliriza nyo mwena kumpoza feza GTV. Program omuvubuka enyogera okujjukiza nti buli lwa mukaaga kastonda ba ku screen yawo mbeera nnyingiddewo za Hamdan Mido za kutuusako program yene ŋŋanzi. Era nyogera okujjukiza nti gwe wonna ali eyatula kumpoza feza GTV. Nti yonna gundi gy'obeera olina oba oli ku GTV osobola okubeera ng'otufuna, naawe ali ku free to air osobola okubeera ng'otufuna, naawe ali eyo tolina nsonga lwaki oba nga tolina access ku TV yo wonna w'oli. Tolina nsonga lwaki obeera osobola program yaffe eno. Era nyogera okujjukiza nti gwalina Android osobola okugenda ku App Store, ku Play Store, n'obeera ng'odownloadinga app ye yaki yo TV app. Naawe ali eyo ng'olina iPhone, osobola okugenda ku App Store n'obeera ng'odownloadinga app eyo eya yo TV app, era siti osobola okubeera ng'otufuna GTV kwe tuli programs zaffe zonna zonna obeera oziraba. Kale, mu mbeera eyo nga sinnabanjulira mulamu waffe ogwalwaleero, njagala kujjukiza nti eno programu yaffe omuvubuka it's a youth empowerment program. Bwe tugerezaako okubeera nga abavubuka abali tubayambako in different aspects mu fields ez'enjawulo, okubayambako namwe mubeere nga mulina change mu bulamu bwammwe n'enkulaakulana oba olya mubeereko kye mugatta ne ku ggwanga lyaffe lino Uganda. Olunaku olwaleero nga sinnabanjulira mulamu waffe ogwalwaleero, kasooke mbaweeko briefly highlights zaffe eza programu yaffe eno ey'olwaleero nga bwegenda okubeera. Programu yaffe eno nga sinnababuulira kasooke mbabuulira segments zaffe, jjukira it's a segmented program. Akanyumiro kaffe current trends olunaku olwaleero tukuleetedde brands eziriko eza laptops. Era ngenda kuba nkubulya nawe omuvubuka ali eyo brand ki z'osobola okubeera nga wettanira eziri genuine ezisobola okukuyamba. Naawe ali eyo kikinkubulire n'okubuulira nti gwagala ozikozesa for gaming, olina funa gundi ki z'olina ofuna, brands ki z'olina okukozesa. Naawe ali ku bya business, biki eza high capacity z'osobola okubeera ng'okola ki ng'ofuna. Nkubulira n'okubuulira oyinza otya ozkozesa okubeera ng'okola ki ng'ofunamu ekikumi omuvubuka ali atulaba. Then mutopo wabadde olwaleero tolina kufuba topo wabadde waffe obadde okimanyi tujjukira topo wabadde tukuleetera practical skills oba innovative skills ku muvubuka ali eyo tubikuleetera obeereko n'ekintu kyokola ki ekyokuyiga ky'okoppa. Obadde okimanyi ku muvubuka ali eyo nti osobola okukwekolera concrete mixer machine oba ekyuma mu Luganda ekikola enkokoto. Tuula ku programu yaffe eno kalina tosegosegana tovaawo tokwata ku remote yo byonna birabira nga bikutusako olunaku olwaleero. Kale mu mbeera eyo leero mu studio sirimu nzekka niramu abagenyi bendi nabo badde njagala mbawo omukisa abeere nga nabakola ki babeeyanjulira mubeere nga mubamanya. N'olwensonga egenda kusooka n'omukyala Hajati atudde ku mukono gwange ogwa ddyo abeere ng'abeeyanjulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalabi ba GTV amannya bampita Tendo Asma, CEO Asma Makeup and Veils, era CEO Miss Collections. Yes. Alright, kale omugenyi waffe asooka abeeyanjulidde ndowooza mwena abali mumulabira mumutegedde. Nja kuba nzire omugenyi waffe kati katugende ku mugenyi waffe ono owokubiri ali ku mukono gwange ogwa kono. Amannya gange nze Nalugwa Swabra, CEO Swabiz Tasty Ice Cream nga nsangibwawo ku City Center Complex, shop number A38. Abagenyi baffe mwena tweyanzizza nnyo babeeyanjulidde abavubuka mwena abali abatulaba ku programu yaffe eno. Naye nga sinaba kubeeyanjulira mulamwa gwaffe ogwaleero, kansooke nkayiseeko wano, kansooke nkayiseewo Congratulations eri producer wange Musa
Congratulations webale nnyo mwana webale nnyo era tukokobe n'oluga tukukuwadde tukuwadde n'olugalo n'abagenyi bange bonna congratulations bandi webale okusoma bye bye tubagamba abavubuka tubakubiriza jjukira it's a program tubakubiriza abavubuka musome mwettanire okusoma kyekijja okufuula okubeera ow'enjawulo ng'osomyeko producer affe webale nnyo webale ddala kale kati mu mbeera eno nga ngenda obbanjulira omulamwa waffe ogwa programu yaffe eno ey'olwaleero omulamwa waffe gwe tugenda kwogera reasons for the failed relationships mu bavubuka lwaki kyetugenda okwogerako kubanga this is our social life bw'obulamu bwe tutambuliramu bulijjo day to day life nti twagala twogere ku bintu obiri eyo bwe bikwatako muvubuka ali eyo okitegeera lwaki omulundi guno like relationships zifeyirinze nnyo ng'ate bw'oba oli eyo ani yatulaba ku mpoza ffe za GTV mbadde ngamba nti omuntu yenna okudeeti naye abadde ng'abeera ne reasons lwaki abadeetinga ebiseera ebisinga lwaki omuntu olina okuba ne motives mu bikimu twalibadde tulowooza nti nazi kuno mu biseera bijeeri nti omuntu yalibadde ng'adeetinga nti relationships zino dating oba courtship erina okubeera ng'eridinga to marriage okitegeera n'ebiseera bino tebikyaliwo nti abantu badeetinga nti leading to marriage nedi okufumbo byafa tebikyaliwo naye mu makatikati awo bifiira katwaga tumanye biki ebiviirako abaana oba abavubuka relationships ezo okufa kati ngenda kubeera nga ntandika ne Tendo ku mukono gwange ogwa ddyo atubulire ensonga ki obulira bizibu ki ensonga ki ebiviirako sofa nga tannaba kuba nga atubuulira njagala atubuulireko briefly ku ka background story ke nga ya relationships zazaabeeramu atubuulire azaasanza ate relationships nga tannaba tubuulira nsonga yonna lwaki mukola ebintu ebyo bya relationship background relation nze nakabera mu relationships si nyingi ntono nnyo ziringa mmeka 2 3 eyo yonna nga nkimayo kiziringa awo kale ziri awo by the way yetunawulira ziri mmeka sooka otubuulire are you in a relationship right now over relationship like nazisetegekedde sorry it's okay ebudde tokibuuza please tokibuuza kibuuza kale bwe tukiganye ekyo tukireke kale tugende kulya katubuulire okyemmanyi obadde kuba ogambye tubaddeko relationships nyingi ezifeyirinze katubeeko buzibu ki bw'olowooza obuviiriddeko relationships ezo okukola ki okubeera nga zifa obuzibu ngenda kwogera with experience so for me I think pretense eno ereetedde nnyo relationships okufa nti sometimes you may date someone nga you expect energy jazze nayo kubanga like egakumuvinga like that yes till the end naye naatuuka time nakola some changes and ngaebiseera ebisinga changes ezo teziguminkirizikika yes nti omuntu ayinza okujja n'amaanyi n'ogamba kwono kwe siva naye nga mu maaso eyo omuliro gugenda gukampolampola sajja ayinza okutandikirawo ng'akuyira $1 n'otuuka time nga tokyabitegeeradde n'ekyebiri tekyali so omuntu nga jangu nga bw'oli jangu ne energy gy'omanyi nti we naatandika nayo nja kukomekereza nayo omwana abe ndi tomuwa ssente nga toyina ssente mulagirewo nti toyina ateme ng'obudde bukyali because no one stays for less so I think pretense abasajja if you are not gentle don't pretend to be gentle jangu nga bw'oli yes kale naye Tendo ensonga gy'osinza okuyisaawo ya ssente ate ng'era bwe guli ebiseera bino nti abaana basinga abawala like oba ngambe badeetinga for survival ebiseera ebisinga zezimu ku reasons ezireetedde failed relationships nti abawala bajja nga balina expectations era nga bw'oyogedde nti era ky'okulembeza ssente nti omusajja waba takuwa ssente kitegeeza ekyo kibeera kifu kiba kifudde naye mukwogeza amazima teri relationship etaliimu ssente teri relationship owangala nga teri mu providing man kyekyola kyebiseera ebisinga nti n'omukyala wabanga financially asinga omusajja ssente ng'omusajja tugamba ayingiza $1 olunaku omukyala ayingiza $5 yadde nnyingiza 5
ku mutwalo ogwo njagalako 1000 kati njagala oba oyagala omuntu akongerako ali providing kati togatwala mwana w'abendi nga tolina ssente mu butuufu oba omujje mu buvunaanyizibwa by the relationship buvunaanyizibwa omusanze talina sometimes omusanze alina nebyasobola okwekolera ate ojje omutwale nga n'ekitono kyosobola nga tewali yadde ekitono kyosobola omukolera kuba badde yeekolera so if I can buy myself something that means ate gwoba wakugula olina kugula kisinga ku kyensobola kweprovidingira yes kati kakutereezeemuko katono relationships si buvunaanyizibwa nga bwogambye awo mufunira obuzibu that's where you go wrong abawala abasinga era byebimu kubiviiriddeko failed relationships omuntu omwalajja kyekiri kyegambe nti ennaku zino abawala budeetinga bw'ofuna omusajja gulaba nga afunye investor ebyalima bakadde okubikola omusajja ono yayina okubikolera tekiriko bakadde bange si bwe kiri tteno sooka ompulirize kiri bwe kiti relationships zino ate nga by the way ye major factor lwaki relationships kati mu bavubuka zifudde nti abaana abasinga bajja ne expectations nga they want to earn omwana omujja n'omugamba nti nkwagala n'omwogereza ye alabanga afunye investor agenda omujjako ki omumalira ebizibu bye ekyo kikyamu relationships zandibadde kyova olabanga bw'ojja ne mentality eyo nti omusajja ono agenda kukumalira bizibu byo bw'otuuka nga expectations zose nazo zakumalira bizibu bw'otuuka nga takyasobola zimeetinga things change so okujja nga alina musente neziggwawo kankubuuzeemu katini ozze ondeetinze nina ekizibu osuubira ne okukimala atali ggwe awo kiri we kiyingiriramu nti am dating someone olw'okuba mwagala let me get someone agenda okumala ekyo ekizibu because if it's not you then who kati ekyo omusajja alina okuba providing ekyo ayagala tayagala it's a must to be a providing man kituufu kitegerekeka a man has to be a provider naye kisinga kati mulimu ebiseera ebisinga abavubuka abasinga abali eyo batekinga husband responsibilities ng'ate bali mu dating stage ogenda ofuuka obuvunaanyizibwa bw'omusajjawo ng'ofuuse mukyala we wife nti mubeera mwenna akutadde ewaka kitegeeza obeera responsibility ya musajja oyo bingi nti aba yakuteeka ki ewaka kitegeeza mu kimu nti okuviira ddala kulya okwambala byonna byonna ebisinga like obulamu bwo nga buli kimu nti oba olwadde alina okulabirira obeera ofuuse responsibility ye naye bw'obeera nga omusajja olina boyfriend nga muli mu courtship muli mu dating temubeera mwenna si buli kimu nti kibeera kimukakatako kati mukolere ensobi ate nekyabuzibu obuli kyogambye tenda okukkiriza ate nga kyakatiri ready kukikkiriza naye abawala abasinga mulina obuzibu muyina obuzibu bwammwe ekimujja mu relationship nga oyagala musajja akumalira bizibu sikumala bizibu koze ebiseera ebisinga bagenda okujja nga tusobola okubyemalira but my point is gyeri omusajja agenda okujja akudatinge obe abenga ayagala title y'okugamba nti am dating what shows that you're dating that girl kayinza sigenda kujja proudly kugamba nti I'm dating this one mbadde njagala nzireko okuwaaswa esogwa beere nga atubuulira ye ensonga eno ku nsonga ya Tendo gy'ayogeddeko kubanga ye main emphasis ebaddeko ssente wewali obuzibu awo kati mbadde njagala Swabu naye otubuulire gwe ensonga eyo gyogerako ki eya ssente ensonga eno gyayogeddeko okkiriziganya naye ensonga gyayogeddeko nzikiriziganya naye lwaki nti nze bw'ojja mu bulamu bwange olwedde embeera nnina ebintawaanya ng'omuntu kitegeeza nti ngenda kwongerako gwe mu bintawaanya olaba onnyongerako ekizibu ekiranga ekyo ekizibu tesobola na kunnyamba ate abasajja muli bayombi ogenda kwongerako olwedde obadde n'ennakuyo ate ogimugambe ayombe ekifo ky'okukuyamba kitegeeza nti mba nina okufuna ekintu ekigenda okunnyongerako si kusigala nga ate mpayirinze bizibu nina kwongera ku kigenda kunnyamba neeyongeddeko ntya levo zange si kusigala awo mu kifo kimu ate nga olwedde opayirinze ebintu nakyo kikufuukira ekizibu kati omusajja aba olina okubeera providing ayagala tayagala nati eyo ensonga gye nabadde njogeddeko nti omusajja
alina kubeera provider mu buli mbeera naye kisinziira omusajja wafuukira okubeera provider alina okubeera ng'oli totally his responsibility nga muli wamu kati mbeera girlfriend womba siri responsibility tobeera responsibility ye wenkulira bestia nyambe ng'oyomba kati nentera kati okiraba kati omanyi lwaki engeri eyo gimwogera kati mbabulira amazima kubanze ndi muvubuka era nange mbaddeko mu relationships ez'enjawulo era amina relationship kati njagala mbabulire ebintu bino birina okubeera kitegeera ebimu ku biviiriddeko relationships zino okufa bimwe abawala ajja nga gwe omanyi nti omusajja ono agenda kukumalira bizibu bitya so owulire kati abavubuka abali ennaku zino nange kenyininyini nga mwendi inaazi yensonga lwaki nti ojja kusanga nti abaana kati abasinga ennamba esinga obungi abavubuka tebakyayagala kuwasa abavubuka tebali mu relationships okitegeera abavubuka tebali mu relationships naye nga ensonga kweva okusinga zensonga ngeezo kati n'abavubuka batuuka ekiseera nga baagala omuntu kati n'abaana kati batunuulira abavubuka atunuulira omuwala gwagenda oddeetinga amugattako ki okitegeera alina kyamugattako kati mu mbeera eyo ze kyembadde ngezaako okubalaga nti abavubuka kati nabo baddeetinga abawala nga alina kyagenda omugattako zisijja balimba kati nze nganze nze okuddeetinga omuwala nina nange ebintu byentunuulira ngenda ddeetinga omuwala kikyagenda okungattako alina ki sigamba financial okitegeera naye kati mmwe bwe buzibu obwo bwe muviira nti gwe nawe onoonya muntu agenda kukuyamba naye n'abavubuka kati saazino banoonya omuwala nti kyayina kikyagenda okukola ki okumugattako kale ne mu nsonga embadde njagala swaba otuweyo ensonga endala eyo kale tugivuddeyo tulemeddwa okukkaanya kati otubuulire ensonga endala lwaki relationships zino olowooza zifeyirinze ensonga endala I think abavubuka tulina lack of acceptance nti olemerera okukkiriza omuntu gw'oli naye n'ogamba nti omuntu wange mulina kati tuli mu relationship naye ali kineeno okuba butaba na ssente kaŋŋambe nti talina oba zaafuna ntono n'olemerera okukikkiriza ate ng'oyagala olina expectations ezizo ate zaatalina kitegeeza nti singa wabadde oyagala ayina ebingi wandigenze ku bingi naye ate n'obeera n'onalina ebitono ebyolemeddwa okukkiriza ensonga endala lack of appreciation butakkiriza like butasiima ekyo kitono patinawo kyakuwadde wabula n'osigala ng'oyayanira binene alina kyakuwadde ne waba akutte like omutwalo n'agukuwa n'otagusiima noga wandimpadde 10 omutwalo tegunnyambye naye ng'ate ye mu busobozi bwe kyekyo kyabadde asobola naye kansuubire ndowooza nga pointi eyo bw'ogyogedde kubanga I believe you in a relationship kansuubire relationship gy'olimu bwotyo tokomye byogerako bubuzi bwe biri nti like oli appreciative nti ne bwe kiba kitono kitya nti osobola okusiima ekyo anti kati nkugambye out of experience nti nali mbaddeko mu relationship naye nga n'akatono k'okoze oli takasiima agamba wandikoze kineeno nze kino kyenjagala lwaki okoze kineeno kati mbadde nsaba otuweeyo n'ensonga endala bwe gyolaba mugjeeko eyo naye era efasisi yange bweri njagala nsuubire nti nabwe okyogedde nti bwekiri oli appreciative mumbere kale kangendeko ne watteeyo mbadde njagala teero naye atuweeyo ensonga endala atubuulire lwaki like mu bavubuka relationships zino zifeyirinze nnyo ensonga zo tujja kuzoogera era tujja zimalayo naye ensonga endala gye ndowooza ya ddiini ebiseera ebisinga omuntu asobola okwagala omuntu nga banzikiriza yanjawulo omusiraamu ayagadde omukatuliki ayagadde ki kati ekintu tusobola okuba tudatinga you are dating someone kofiira kootava era kooyo ye nga teri agambayo naye nga twerabira at the end nti tugenda kujijja mu dating edde mu marriage whereby families z'abantu zaawukana gyeri family nga togala leetayo mukatuliki ng'oli musiraamu gyeri families nga togala leeta musiraamu ng'oli mukatuliki so era obiwulira nnyo oli bamuganya omusajja we kuba musiraamu ate family y'omukyala nsiraamu ebityo so me I think kyandibadde kirungi it's advice kyandibadde kirungi omuntu n'adatinga omuntu w'enzikiriza yeemu nti ebiseera ebisinga you just get to love someone no getting used nga wali tomwagala maybe at the start
nene chikwatira yeyo so Mungu waba akuyambye no banga odating omuntu wenzikiriza yemu then kiba kijja kuvayo bulungi kiba kijja kutambula if not no dating omuntu ngasi nzikiriza si yemu labazadde bajja kutandika atono n'endatono still tekijja kuwakingana mu marriage nyo ku nsonga eyo ku point eyo katugendeko mu kanyumiro kaffe aka current trends then tugenda kuba nga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekiddako ekyabagenyi baffe. Alright, mbaniriza nnyo mwenna mu kanyumiro kaffe kana aka current trends. Era nga bulijjo weguli nti mu programu yaffe eno tukuleetera ebintu ebira bitrendinga mu bulamu bw'abavubuka naye nga tebirina kibikola ki kyebigattako. Kati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku brands za laptops eziriko. Nkubuulire nti gwali eyo eyeetaaga kino nti oba oli mu gaming oba oli mu ki ogenda kuba okozesa brands bweziti ezijja okubeera nga zikuyamba era nkubuulire ne bw'otya bw'ogenda okukola ki okubeera ng'ozifunamu. Kale olunaku olwaleero nkuleetedde brands ezisookera ddala kankubuulire popular brands oba types eza laptops ali eyo eziri genuine zosobola okubeera ng'okola ki ng'okozesa. Kati waliwo brand esookera ddala eya HP. Ndowooza abali eyo mwena mugimanyi brand ya HP mugitegeera bulungi tuzikozesa nnyo mu bulamu bwaffe nti ate eri nti nnungi mpangaazi ate erina strong battery byebimu ku bintu by'osobola okukola ki okubeera ng'ogoberera oba nga weegendereza nga tunabakola selection ku brand ki gy'ogenda okukola ki gy'ogenda okubeera ng'ofuna ate era erina good value. Then brand eddako mu popular brands tulinamu Dell. Dell nayo brand nnungi esinga okusingira ddala emanyikiddwa mu durability yaayo latitude ne versatile for business. Okitegeera osobola okubeera ng'okitegeera mulimu ne gundi ne performance yaayo nnungi nnyo brand eya Dell. Then tugenda ku brand eddako eya Lenovo. Lenovo nayo kweri nayo ng'eri strong in business nti gweri ayo ng'olina business nti weetaaga content mungi gwobeera olina okubeera ng'osavinga for business purposes. Ne Lenovo eno nnungi ate nga ngumu nti ne bwebeera nti egudde ekigo kisinziira size zino laptop egenda okugwako ekigo by mistake ate ebeere ng'ekola ki ng'eggwawo ate oluzinge gundi oluzinge content wo gw'olina. Ne Lenovo eyo nnungi nnyo for businesses ne mugundi oba oliawo Lenovo eno erimu n'ebika erinamu n'ezigundi n'ezize bayita thinkpads ndowooza muzimanyi mwenna abali eyo. Kati then gundi eddako brand endala tugirina Esa nayo brand nnungi nnyo gwali eyo ng'oli obadde onoonya kika kya laptop ki gy'oyinza okukola ki okubeera ng'ogula. Then tulinamu ne Apple. Apple abasinga bali eyo bamanyi brand esinga okuba ennungi. Yes, brand nnungi nnyo eya Apple era erina zino brands zenkuleetera buli emu erina kyesinza ginnaayo. Kati ffe tukuleetera popular brands zino eno gwe n'obeera eyo naawe ne weekolera selection n'omanya eriwa ennungi gy'okola ki gye wandireetaaze. Gundi Apple eno emanyikiddwa nnyo mu gundi mu slim size portable size nti kalungi nti ne webeera weight yaayo kabeera katono nnyo mu size nti kangu nnyo okuhandolinga kangu nnyo okubeera ng'okakwata okitegeera. Kati eno tugenda ku brand eddako bagiyita Asus. Osobola okubeera nayo ng'ogikebera katale kweziri. Kati mpozi n'ekirala bwe mba nkuyitiddemu sofa wawa osobola okubeera nsobola okukubulira wawa osobola okubeera ng'ozifuna wano e Uganda. Brands ezo eziriko ez'enjawulo osobola okuzifuna ku gundi online marketplaces. Online marketplaces ndowooza ozimanyi mwe tulina zigundi mwe tulina Jumia tulinamu Zijiji tulinamu waliwo gundi computer store Uganda nayo gye ziri osobola okubeera ng'ozifuna tulina High Sales Computer Limited tulina gundi nyingi nnyo osobola okubeera ng'okola ki ng'ofuna brands ezo gwabeera agyetaaze wonawona oli osobola okubeera ng'ozifuna. Era obeera okimanyi nti osobola okubeera ng'okola mulimu gundi ezimu kwati zo sites zenkubuulidde osobola okubeera ng'oli wakaawo guno omulembe gwe tuliko gwa digital osobola okubeera ng'otudde wakaawo awo n'okwata essimu yo n'obeera ng'osobola okukola order ne bakolera delivery ku sites zino zegambye nga Jumia nga Kijiji basobola okubeera nga bakolera deliveries ne bagikuleetera ewaka okitegeera. Tulinamu kati key considerations biki by'olina okubeera ng'oconsideringa ng'omuvubuka ali eyo eyandibadde yeetaaga ku brands zaffe zino ezaki eza laptops. Olina ebintu by'olina osookera ku consideringa ye use case yo nga yo eri etya use case nti kisinziira ki ky'oli mu kukola oli mu ki byawukana.
kati kitegeeza bw'obeera nga gwe omuvubuka aliyo nga ng'oyagala olina heavy workload oba ogikozesa for commercial purposes nti for office use for example nga olina heavy workload by'olina okubeera ng'ositowalingamu by'ositowalinga oba by'osavinga mu gundi yo nze nali badde kukubiriza okugenda ku brands zino wammanga ojja kukozesa Dell ejja kuba ekuyamba oba ne Lenovo ThinkPad naye esobola okubeera ng'ekuyamba gwe omuvubuka ali eyo ng'olina heavy workload then kati gwe omuvubuka ali eyo kuba mulimu abavubuka abateekawo bugundi bwabwe like zino bugaming like ziyite gaming places nga gwe oteekawo nga point like major purpose eyaka business addeyo ka business kakatono naye nga olijagala abavubuka bano oba abaana abato abajja okuzannya games kati for gaming purposes gwe omuvubuka ali eyo nja kuba nga nkukubiriza okufuna gundi brands nga gundi osobola okufuna gundi Asus osobola okufuna gundi ROG oba osobola okufuna Lenovo zisobola okubeera nga zikuyambako gwali eyo ng'omuvubuka yagatandiko ka business ko naye nga ka gaming ng'oli awo abavubuka bano abajja okuzannya ne bakuwaayo 10 nga bakuwaayo akasente abazikozesa for gaming purposes osobola okubeera ng'ogenda mu ezo then kati mulimu ne zino ze tuyita oba new oba katuge for example new versus refurbished nti zenyinza okukuleetera eziriko empya oba ne zino eziriko kati ezitrendinga oba nezoyinza okuba ng'okozesa olw'embeera yakadde ngenda kuba nga nkuwa osobola okukozesa gundi waliwo refurbished eziddeero latitude ne mubeeramu ne HP Elite book ezo models ez'enjawulo osobola okubeera nga omuvubuka ali eyo zino osobola okubeera ng'okola ki ng'ozigoberera kale kati kambeere nga nkoze mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'abagenyi baffe alright kale mukulikeyo nnyo mwenna ababadde naffe mu kanyumiro kaffe aka current trends kale nga tukomyewo ku mulamwa gwaffe ogwa programu yaffe nogwe twatandise ogwa reasons for failed relationships era mu mbeera eno njagala ngendeko ewa swabu sofa naitunakweyongerayo mbadde njagala otubuulire nti kubanga sijja kubuuza nti wali baddeko mu relationship nkimanyi yo old enough okuba nti wali baddeko mu relationship kati ekibuuzo kyange kiri nti currently are you in a relationship? Relationship. So for kulaba tumulamwa gwaffe guveeyo bulungi oli mu relationship simanyi kumanya ndabika ndi mu talking stage totubuziza buziza olowooza siri mu relationship badde nakegenda okuyisaawo naye nina emabegako olutuku lunaku lyeri bwe nawulira mukyala kale katweke bameka abatali mu relationship mwenna mwegana ayogerenga izezeka presenter izehamudaniroze yakkiriza nti ndi mu relationship maybe I'm proud in a relationship sitya kukyogera nti ndi mu relationship naye abagenyi bange bo bazeegaanye bazeesange bo batugambye tubali muki mu relationship tuwandira tuli mu marriage ate nga weegaana tuwandira tuli mu marriage ate kyekuba mumanya nti potwamwene zigenda tubakuba mu bifenira sibamukubanganirira nsonga ziza mugenda bbawa nga mwabeeganye temuli mukiri mu relationship bakitegeera woba nga olina boyfriend ku ssaawa eno tosobola gamba nti ndi mu relationship oba wekuba omudibo omuntu alina mmala kukuwasa ogamba nti nina omusajja naye kati ndowooza bwe mulamwa gwaffe guno gwe twaleese olaba abatwabere abavubuka bwonabona bali ku ntooza ffe eza GTV ndowooza ekifaananyi musobola okukiraba omulamwa gwaffe guvaayo lwaki ensangi zino relationships zino zifeyirinze oba lwaki ennamba y'abaana bangi naddala abaana abawala oba olyawo n'ab'obulenzi nti tebali mu relationship ndowooza osobola okukiwulira nga abagenyi bange obwogera wayagamba bw'aba si mufumbo kitegeeza etakibala nti ali mu relationship kitegeeza asobola okubeera n'omuntu we ensonga eyo gyayogedde kitegeeza yagala okuba mu diba asobola okubeera n'omu babiri basatu bana okitegeeza etakibala nga relationship ali serious tumulaba mu masjid ng'akuwooya akututawo oli mu relationship naye nze mbadde nandirowoozezza nti relationship yo y'okubeera serious oba okulidinga for marriage
mulimu ebintu ebiraga ebisookebwako kati ogamba toli mu relationship nga tolina omuntu gw'oli naye eba talking stage mukyayogera kati mulimu byembaleka nobabuuza nga byamunda naye oba olyawo oyinza okuba nga nyiiridde ki eddembe lyamu kale mbadde nsaba kale tuweeko ku nsonga z'olaba relationships zino lwaki zikoze eki zifeerinze I think kajanja ku side zombi omusajja n'omukazi like omuntu obeera naye nakuleetako akajanja nga tosobola kubeera gwe mu relationship osagala musajja wange akola kino sagala mukazi wange akole kino eno njagala mukazi wange yebikkirire ateekeko ne sitya omukazi yenna agamba nsagala bba wange akole TikTok kumbe ate omusajja amusanze akola TikTok kitegeeza nti ogenda kubeera mu relationship ng'opretendinga si ggwe okoze ekisanyusa oli naye ate ggwe toli musanyusa ng'omuntu then ensonga endala I think kuyomba omuntu omuyombi tabeereka naye kati ensonga ey'okuyomba nga bw'ogyogedde nze nja kuwabulamu katono mu nsonga y'okuyomba kubanga I believe simanyi myaka gyammwe naye I believe I'm old enough okubeera nga at least experience gyenfunye ne mu relationships zembaddemu nti at least nze ndabyeka more experienced than you guys. Ani agambye? Kyalina okugamba kubanga kyame kati for example tuba twogedde ku by'emyaka nze very soon ndowooza very soon ngenda kuba nga making 42 okitegeera very soon I'm making 42 kati ate mu I believe muli wano mu early 20s awo mukyali ekitegeeza nti nze ndi more experienced naye okimanyi nti gyali omuntu ayiribye mu mukwano n'okusinga gwe w'emyaka nga experience tulina nnene okusingako gwe wana kisoboka nekyenjogerako kati essaawa zino omuntu oyo gyali naye si yenze experience gyennina wakati nze sofa bwemba nzitukiddemu benyinza relationships zembaddemu noza sofa bwemba mbaze head to head nyinza okwandiza mu relationships nga 25 wadetinga buli mwaka kijala jambangu ekifaananyi nti wemuga nti nina experience awo tukkiriza kati imagina okitegera kati mwamulina okumpiza kati ku nsonga gyogeddeko swaba ey'okuyomba trust me yaliyo relationship nga yaddala ngeri serious etali mu butakkaanya nti kwe kukkiriza kwe nayogeddeko nti kkiriza nti munnange ali bw'ati nanti oyogeddeyo mu mbeera obadde oyogedde ku nsonga ekubimu ebiviirako abavubuka relationships zino okufa nze kati kambabulireyo nga bwe mbagambye nti nza more experienced than you guys relationship yonna bw'obeeranga mu relationship ng'olina boyfriend oba olina husband nga takomplaininga buli kimu akirabanga bwe kiri nze nja kukugamba nti yebira red flag omuntu yenna ng'olina omuntu gw'oyagala ng'omuntu omwagala ebiseera ebisinga you're never contented nakyo ekiriwo eva insecurities zibeerawo ebintu by'obutakkaanya tagambye omusajja ayomba kuba naffe tuyomba misunderstanding okuyomba naye omusajja omuyombi that means ye buli kamu abajja kukayombera nanti kati ekyenjawulo ekiriwo mu kuyomba mulimu ekyenjawulo nti mulimu omuntu agenda oyomba mu relationships kati mulimu for example nga mulimu dating stage olina boyfriend you just like meet over once in a while n'ogenda ewowe n'omulaba oba bwebityo something like that nti ojja kwesanga mulimu ebintu byajja okuyombera era ebiseera ebisinga byajja okuyombera bijja kubeera nga bikwatako mmwe mu relationship yammwe oba olyawo nti mulimu ebintu bibakwatako akubidde essimu tokutema simu you went somewhere no communication something like that ekitegeeza omuntu oyo agenda kujja ayomba ate ebiseera ebisinga talk directly to her ngetegeeza talk directly okubya nnyo Cinderella ekitegeera kati mulimu ebintu bategeezako okulaga nze bino byembagala bakibagamba nti like nina experience nti nange mbaddeko relationship oba kisa kisobola okubeera n'omwagalwawo nga akola ebintu bye anyhow mu relationship yonna nga mwagala ogibeezaawo maaso awo tugenda kuba tujja mbabuuzeeko ku biki abavubuka bye balina okukola okubeeza relationships zaabwe naye nga I believe communication is the key nti ne bw'obeera nga olina woolaze essambula for example omulina kagawuzidde awo ekiro ekyo kikujjako communicatinga ne boyfriend oba husband oba bbaawo n'omugamba nti you know what we are going somewhere and we use bagawuzi
nabeera ng'akimanyi sinza kino bwanakubira essimu n'otagikwata tagenda kulowooza bingi. The question is, I have to communicate, but do they communicate? Nati kino kye twogerako like omulamo guno gwa program relationship tesobola kubeera nga ya mukazi yekka oba omusajja yekka. Kitegeeza communication erina okubeerawo on both ends. Kati awe wali obuzibu abasajja mwe mulowooza nti kiri njagamba 80 to 20 nti 80 yaffe 20 yammwe. If you want me to communicate kale mukireeta nnyo kusaidia yaffe nti omukyala alina communicating olazeewa oliwa olina okututewa akasaawa bwezi olina okukola biki naye mmwe you do opposite nti nja kubuuza oliwa ndi eno nga tewaŋŋambye nako nti gy'olaga kati so ekyo kirina okuba nga kiri 50-50. Kati exactly nga bw'ogambye kubanga era n'abavubuka ate n'abasajja abali eyo naddala abavubuka ndoza munda wa mu kamera yange ku screen zano abavubuka abali abasinga abasajja tulina olugezigezi oluteetaagisa mulimu abasajja oteyo gwe n'ogamba nti nze ndi musajja tebambuuza wa gye ndaze tebambuuza wa gye ndi nti seetaaga communicating okuwulira mukazi naye to have an healthy relationship is I think mwina communication erina okubeera kusaidiza nti omusajja bw'oba oyo going somewhere mulimu abasajja abali nga gw'ogenda mu kibaala oyinza okubeera ne boyize out mugezeeko somewhere mugeze out ng'abavubuka ekigana kugamba girlfriend oba mukyala we waka no communicate na n'omugulya w'oli kitegeera naye abavubuka bali abasinga bo bakitengawo nti omukazi yalina okubeera mu kiri nga ya communicatinga mulimu n'ensonga ya submissiveness kati abasajja basinga balowooza ya mukazi alina okubeera submissive naye n'omusajja alina okubeera submissive in relationship okubeera relationship ekola ki etambula n'ensonga endala omusajja asobola okujja nakwana ne mudayitinga n'akomekkereza nga olinga gwe yamukwana nga relationship amaanyi g'ogikozesa ogisika ga gwe yagitandika so nabo obuzibu nti banne omuntu omukakano abanga okoyo okukaka ekintu yes ate bakikozesa like kibanga advantage nti bakimanyi nti omukyala ayagala nnyo kati gayajja n'akusuula mu kiravulavu ne tutuuka time nga bambi tokyasobola kugamba nti kankireke ng'olina okukikaka n'afuulira ddala omusiru nga linga yeyakwana so nakyo kiviirako ffe ogamba nti owaayi nnwanye kyennwanye kankireke ebisigadde so byebimu ndooza ku nsonga ezeetera relationships obuta working out. Kale kalina ku nsonga eyo mbadde njagala kati ate twogeddeko briefly ku bintu ebimu ebireetedde failed relationships kati manya twogera ku bintu ebimu abavubuka abali eyo on both ends ku bakyala n'abaami biki bye balina okukola okulaba nga like bateekawo relationships ezo like zibeerewo zistandinge okusinga okukola ki ofeiringa. Lwaki twogera ebintu bino ku programu yaffe eno ngenda kukiyisaawo ku mpewo zaffe zino eza GTV. Lwaki tuleeta emiramwa nga gino tukubuulira omugaso gw'omuvubuka aliyo lwaki omuvubuka alina walibadde mu relationship okitegeera era tugenda kubuulira sofa bayiga nga tetunaba nakubuulira ku bintu ki byolina okukola okubeezawo relationship tugenda kubuulirako ko n'emigaso gy'okubeera mu relationship. Ensangi zo tulina omuze oguliwo mu bavubuka ate ngera okusinga guli mu bavubuka omuze ogwa homosexuality sijja kyo oba nkyogere mu Luganda bali bakitegere bulungi omuze ogw'ebisiyaga okitegeera nti bw'obanga gwe omuvubuka ali eyo era ng'engombe eyo kati tulina okubeera nga tulwanyisa ebisiyaga naye tugera birwanyisa tutya tumanye omugaso gwa relationships tubeere mu relationships obwo buwona abeere nga tulina relationship gyolimu kikyoyagala okugamba eggwanga oyagala kukola okitegeera kalina mu nsonga eyo mbadde njagala twogereko kale kati katwogereko ku nsonga lwaki emigaso gy'okubeera mu relationship lwaki omuvubuka ali eyo yandibadde abeera mu relationship alina okugyetanira ensonga mbadde saba otubuliremu emigaso gy'okubeera mu relationship. Emigaso gy'okubeera mu relationship naye nga tuteekeddwa okubeera mu relationship tuteekeddwa okubeera mu relationship kakati bw'oba toli mu relationship ng'omwana ow'obuwala kubanga nze I believe simanyi myaka gy'olimu naye nga zipa naawe I think olina okuba mu relationship oba olina okubeera nga olina courtship gy'olimu oba dating nti
essaawa yonna maaso awo eka bagenda kumusajja jatuka akugambe naye swabu omusajja naye tukola ki tetumulaba tugenda kera bukeezi ofuna musajja ebiseera ebisinga relationships zonna obanga onetegekera obufumbo mwina erina okubeerako courtship oba dating stage as like by now as I believe wandibadde nga at least you're dating someone jokubeera nga at least osobola okubeera nga omwetegereza olabe yolugwesobola okubeera naye mu biseera byange mumaaso nti bwe kiba kiganye n'omukuba mu tooki n'olaba nti kyalina kyonna kino nekyo noma nti red flag katheni kangeziseeko omulala osibye kati nze ŋŋamba ekitegeeza kasoma gwe tolabawo omugaso gwa kubeera mu relationship omugaso gwa kubeera mu relationship mpozi era kulaba muntu oyo munaagenda naye mu maaso oba temugende naye mu maaso otherwise siraba mugaso naye ate kati kyekitenaggamba kyetwatandikiddeko mu kusooka nti egimu ku bye mwayogeddeko mu kusooka nti mu kutandika like okudatinga like failures ezibeera mu relationships lwaki mwayogedde abasinga naddala 10 yayogedde nga ye ensonga enkulu ya ssente wadetinga omusajja alina okubeera provider abeera nga afunye investor nze mbadde ngamba gyegimu ku migaso oba oliawo anti era ogenda wodatinga talina ssente kati olwo oba ofunyemu migaso nyingi egibeera mu kale anti nze ku saidi yange okubeera mu relationship kwerumya mutwe gwaweerera naye swab oyagala tukola ki lwaki olibest ate nga ibirivu tewayagala disclosinga ku mpewo okubeera mu relationship kuluma mutwe gwabwereere mpozi era ng'odatinze for the aim of marriage of which means okugaana oba munnaye butakola nga wobadde osuubira yeyoka reason gyosobola okumpa okubeera mu relationship kati Tendo mbadde njagala Tendo otubuulire emigaso ng'otubuulire tuwulire na saidi yo lwaki omuntu ali mu relationship. Me I think relationship sijja gamba it's a must naye nga it's a must nti omuntu alina okubeera mu relationship ensonga era ateekeddwa because there is no way you are going to get married to someone ngera bogambye before dating before biki mpozi ko kyawukanamuko n'abakyala nti nze omusajja wange bamunfunidde naye naye baba mukufunidde baba waamu omwezi wiiki y'okuba nga mutegeeragana so eba relationship eri masekati gammwe naye senga kyali tekisoboka muntu kuba mu relationship nakyo kyandibadde kirungi nnyo okusinga n'okuba mu relationship because zo relationship nga sabu bwagambye zirumya omutwe erudda kyandibadde kirungi nnyo ng'era still bwagambye nti olina okudatinga aim ya marriage if not nga toli ku bwangu mukyala munange relationships ziveeko abasajja baleke besonyiwe tebasoboka yes naye nga omuntu abeera mu relationship because it's a must netulagawa netulagawa tujja kugibaamu yo yampaka naye nze kati nze nganze I believe egimu ku migaso gya relationship njakulemera ku kali eri nkali eri ngenda kalemerako aka experience nti nze am more experienced nze lwaki nze ndowooza egimu ku migaso gya relationship lwaki omuvubuka alina okubeera mu relationship ebiseera ebisinga tulina obulamu bwe tuyitamu tulina challenges zetuyitamu mu bulamu abavubuka mwenna abaleero naye mulimu challenges ogenda okuyitamu naye nga you need someone asobola okubeererawo oyinza okuyita mu mbeera ng'essaawa teweetaaga nga challenges zoyitamu teweetaaga ssente naye nga weetaaga omuntu oyo asobola okukola ki asobola okukubeererawo ku ssaawa eyo kyokola nga nze mostly nze nja kwemfasayizinga nnyo nti kyalibadde beta omuntu no dating omuntu walike oba nga it happens ng'ofunye chance it's not easy no dating omuntu nga mukwano gwo kitegeeza odatinga nti omuntu mukwano gwo waliwo ogenda omwetaagira for emotional stability all challenges zogenda ofunanga ggwe naye nga weetaaga munno oyo okukubeererawo nga it's not all about money nga tezigenda kubeera sente nti weetaaga sente mukkiriziganya naye nti waliwo challenges zosobola okufuna nga siza sente nga siza zigenda okubimala naye nga just weetaaga mu emotional stability munno oyo okukubeererawo ne mubeera wamu okitegeera kati bw'obanga bw'oliyo nga tuli mu relationship ebiseera ebisinga abantu bali tubeera tukola ki tudatinga be batubeera immediate nti ofuna ekizibu gw'osooka okwogera naye nti kino nina ekizibu kyakino bwe kiti bwe kiti
munno yakubeererawo mu mbeera eyo wooweddemu amaanyi yasobola okwenkalinginga. For example, akugambye omusajja alina obba providing naye walemedde ku kya investment naye nga ogambidde nti aba alina okubeerawo kati nfunye obuzibu bwa ssente ani alina obba awerayo. Yes, ekyo saakiganye nakikkiriza naye katulina kikulembeza kuliko walina okikulembereza olinagambye timudeetinze muli mu marriage nti awobeera fule responsibility ya musajja mu mbeera ekitegeera owabya abasajja tebagala kutuwa ssente si kuba wabya njogera mazima era kati mu mbeera eyo nga mmaliriza nti ne mu mbeera kinze ndaba emigaso ti omuntu yalibadde mu relationship ekiseera ekisinga abavubuka abali eyo tulina ebirooto tuba ne carriers byetuliko byetulwanirira mulimu wootuuka ng'olemereddwa ku kirooto kyo nga weetaaga omuntu oyo weetaaga supporting girlfriend oba supporting boyfriend agenda okugatta okwongeramu okukubiriza otegera nze for example relationship zembadde mbeeramu nti ze professional nga bwe tulikyogera nti I was a footballer otegera naye wenatuukanga nga girlfriend ono gw'oyina bingi nti akukkiririzamu ne talent gy'oyina ky'oyina ekirooto olina bw'oyagala okubeera nga akola kyamaanyi nnyo okumumotivatinga okwenkaleginga okuzzaamu amaanyi zinenako girlfriend ng'akyazanyira wano ku local level mu ligi ye Uganda naye nga nekirooto kisambirako ebweru we Uganda by then girlfriend gwe nalina ng'akyasambira wano yanzikiririzaamu ng'alaba nti nkikola ki nkisobola nti yamotivatinga nange nenyongeramu amaanyi era finally ekirooto kyange kyakuka nemmedako e Bulaaya nesambirako ebweru naye yalinamu amaanyi ge yanteekamu n'ebimu ku migaso bya relationships kyova nga bagamba nti omukyala nti every successful man behind waliyo omukyala biza okuba nga tamuteekamu financially naye bino motivation namuyambako okwekkiririzaamu kale ne mu mbeera eyo mbadde nsaba abagenyi baffe bano babeere nga batusiibula kansooka ensiibule n'eswabu abeere nga atusiibula eswabu. Assalamu alaikum mwenna abalabi ba GTV amwe balina okubeera nga mutuwuliriza temujjangu okwera musigale nga mulaba GTV ate mujje mu supporting wali ku City Center Complex shop number 838 Sobeys Tasty Ice Cream musibe bulungi. Kale kati katuddeko ewa sister Tendo abeere nga naye abeera nga basiibula bali abavubuka batulaba ku Roza GTV. Aba GTV mwebale kubeerako kuva gye twatandikidde paka we tuli kati nyongo bajukiza amannya Tendo Asma CEO Asma Makeup and Veils tusangibwa Ogayaza ku Godrush Studios so mujje mutusupportinge we tuli baweereza mwebale kulaba temujjango okwo. Mwenna abavubuka abali abatulaba ku programu yaffe ne muvubuka temuvaawo katubeere nga tubatwalako ate mu kanyumiro kaffe akatopowa badde. Alright, mbaniriza nnyo mwenna mu kanyumiro kaffe kano akatopowa badde era nyongera okujjukiza nti mu kanyumiro kaffe kano akatopowa badde tubeera tukuleetera practical skills oba innovative skills nga bulijjo wembakubiriza abavubuka abali abatulaba nti olina okubeera ne innovative mind obeera omuvubuka omukujjukujju omuvubuka ow'enjawulo omujagujagu ngera bwe kiri nti kati Uganda yaffe eno ng'omuvubuka ali eyo omujagujagu omuyiiya gw'osobola okumalako n'embeera eno gye tukola ki gye tulimu kati olunaku olwaleero mu kanyumiro kaffe kano nina kyenkuleetedde ekyenjawulo ogwo omuvubuka ali eyo atulaba omuvubuka ali eyo atulaba obadde okimanyi nti osobola okwekolera gundi concrete mixer machine oba oli awo mu Luganda ekyuma kino ekikola enkokoto oba ekisobola okubeera nga kitabula omusenyu ne seminti obadde okimanyi nti gwe omuvubuka oli eyo bw'obeera ng'okoze ekyuma kino osobola okuba ng'okyekolera ewaka ate ekyo kyekisagisa bintu bingi it's a homemade machine gy'osobola okubeera ng'okola ki ng'okola obadde okimanyi nti gwe omuvubuka ali eyo ng'obadde oli mu field zino ez'okuzimba mu field ey'okuzimba obadde okimanyi bw'okola ekyuma kino kigenda kuyambako ne mu efficiency nti ng'ogenda okufunira bapoota ng'ogenda okugamba poota nti atabule wirubaalo 10 ez'omusenyu n'amayinja obadde okimanyi nti obudde bwagenda omala otabula wirubaalo 10 ez'omusenyu n'amayinja ng'akozesa mukono okimanyi waba ng'agenda kumala eddakiika 5 ate kino ekyuma kigenda kumala eddakiika 10 ku 15 okimanyi nti obeera osevinze obudde kati bwe tuwagamba mu programu yaffe eno mu kanyumiro kaffe kano akatupowa badde obeera omuvubuka omukujjukujju ku mulimu gw'okola obeereko n'ebintu eby'enjawulo by'okola ebigenda okuyambako ku income flows zo
kunyingizayo nga gwe muvubuka ali eyo. Era bw'obanga oli muvubuka ng'oli mu field eyo ey'okuzimba, nkutereddeko nkuletedde ekintu kino, tugenda kikuwa process by process, olabe engeri gye bakolamu machine eno ng'ogikoledde ate waka eno ekola ebintu ng'ebyo. Kale gwe muvubuka ali eyo obadde okimanyi nti okukola machine eno teweetaaga bintu bingi. Ebimu ku bintu bye weetaaga gwe muvubuka ali eyo, okimanyi nti weetaaga drum zino eza bulijjo. Just ofuna drum emu. Ka drum eyo emu osobola okubeera ng'osala top yaayo, osobola okubeera ng'osalako top yaayo eyo okukuwa ekifaananyi ekirungi, okubeera nti jjukira nti drum eyo obeera ogenda okozesa okubeera ng'oyiwamu omusenyu ogwo oba amayinja ago oba ki oba seminti. Drum eyo gye tugenda okubeera nga tukozesa weetaaga drum. Obadde okimanyi nti drum eyo bw'obeera ng'ogenze mu dduuka katugende ku hardware si ya buseere, obeera osobola okugifuna akasente katono nnyo n'obeera ng'ofuna drum eyo ng'ogikola. Then obajja kwetaagayoko n'ebyuma ebitonotono era nga bw'olabawo ku screen yo bw'obeera osobola okukikola n'obigalira ng'obigattagatta okulaba ng'obeera ng'okola ki machine eno. Approximately sisuubira nti drum eno like oba machine eno nti esobola okutwalira sente nnyingi. Ka just imagine nti bw'obeera ng'okoze drum like machine eno ng'ogikoze, kubanga teyeetaagisa bintu bingi ngera bwe gambye ebyetaagisa bintu bitonotono. Okimanyi nti bw'oba otandiseewo osobola nawo omuvubuka ali eyo okubeera nga otandikawo ka mini company ko nga kukakola ku gundi ka construction company nga kakola machines ezo. Okimanyi nti omuvubuka ali eyo osobola okubeera ng'osobola okuzisupplyinga ku gundi osobola okwogera ne ku construction companies obuli eyo obutono bangi, osobola okugenda ne ku site z'abagagga abasinga n'oleeta machine eyo kubanga ekuyambako n'okusevinga mu budde n'obeera ng'obabuulira emigaso gyayo. Okitegeera? Kati ne mu mbeera eyo mbadde njagala mbatwale mubeere musigale nga mubeera nga mugiraba nga bwegenda process by process yatandika atyo kikola nga bw'akikola, kambatwale mubeere nga mulaba mugobere muvubuka eyo obeereko nawe ekyokuppa ekyokuyiga obeeko nawe kyeweekolera.
Alright, kale abavubuka mwenna abali eyo mbebaza mwenna ababadde ku mpewo zaffe eza GTV ababadde nange nga weekumidde ku programu y'eno omuvubuka okuva gye twatandikidde paka we tutuuse mwebalire nnyo ddala mwebale okubeera okwekumira ku mpewo zaffe eza GTV era nnyongera okujjukiza nti gwe omuvubuka ali eyo eyina obuyambi oba olina kyewayagadde okuneebuuzaako ennamba yange weeryawo ey'essimu osobola okubeera ng'onkubira mbeeko bye nkuyamba ng'olina kyoyagala okuneebuuzaako era nnyongera n'obbajjukiza nti gwe omuvubuka ali eyo nti olina ekirooto oyagala kubeera ng'ogulayo kapuloti k'ettaka naye tomanyi bantu batuufu bw'olina kubeera ng'otuukirako kubanga abafere bangi mu bizinensi eyo si osobola okunkubira mu simu ku namba yange eyo osobola okubeera nga nkuyamba n'obeera ng'ofuna epoloti y'ettaka it doesn't matter oba oyagadde poloti oba oyagala ttaka osobola okubeera ng'onkubirako obeere ng'ofuna ekintu ekirungi ate mu makubo amatuufu ng'oli eyo nga tofereddwa waffe producer waffe Musa abadde ayagala okuyozaayoza bonna be baatikkidde omwaka guno ku IU University nga Nakakawa Hawa, Kiyingi Salim, Khalil Manziu, Sentamu John, klasi yonna ey'omwaka guno be babatikkidde nabo mwenna ayagala okuba abayozaayoza era mukulikireyo ddala mu matikkibwa gammwe n'abalala mwenna nga bwe mubadde tasobola kubamalayo naye mwenna abayozaayoza mukulikireyo ddala mu matikkibwa gammwe ag'omwaka guno kale era mwenna abaliyo kambasiibule tube nga tusisinkana ku lw'omukaaga oluddako.